naye kyennaku nti Museveni gyagenza akomokaddiwa bano ba empowering bakina Nabbanja ba Anita Mongo ono mutabani omutamivu n'abalala bo tebakyalinamu kuswala nfuna kyenjogerako bo babikola in a crude way kiraga nti Museveni yabawa order nti oba ki ffe tulina okuwangula wakiraba Kayunga yajja n'agamba ne boozi essaawa 2 mu bufunze nti ne boolonda ki ffe tujja kusalawo kino so kati ekyo kino okweraliikiriza buli Munnayuganda kuba demokrasi waffe abadde muvundu naye ate kati asesebbuse okudda ku level gyotoyinza kusuubira kati ekyo buli Munnayuganda yenna alowooza obuulyawo kyekiseera naye afumiitirize kitugasa okugenda mu maaso mu nkola eno oba tuba tuyamba nakyemalira kusigala ng'agamba munnange twabadde n'okulonda bwabaddeyo okulonda buli bwe bamuquestioninga ku demokrasi agamba bwabaddeyo okulonda n'okulonda ne bwekuba kwafaananye ng'okwesoroti oba kwafaananye ng'okwekayunga era agamba wabaddeyo okulonda olunaku lwaliwo Museveni gyali mu ntebe y'obwa pulezidenti kuba agamba waaliyo okulonda mu 2021 so kati ekyo kyekibuuzo nze naawe ssebo nnyaba ali eyo kyetulina okuddamu nga bannayuganda. Okay, nga tuvudde ku nsonga za Soroti wiki ewedde ekibiina kya National Unity Platform twalabye emyaka kati 2 nga mugenda maaso n'okuweereza biki bye wenyumiriza ennyo mu myaka gino 2? First of all Shanaku tinjogera nga president wa NUP zisibyagala sagala kubeera nga njogera n'abantu essaawa zino ng'omukulembeze wa NUP kubatawo struggle yaffe mbanji nafiiza mbanji tiniwaza nefiitinga mu kibiina wadde kwogera ngani njagala nnyo okwogera nga kulira ekisinde ekya people power kuba bwetyo bwe twajja n'endowooza egamba nti oba oli wa kibiina ki in fact n'aba NRM mwe bali bangi nnyo abanyigirizibwa era bakkiririza mu nkyukakyuka ekyennaku nti ebibiina Museveni agenda biwamba byonna either awambamu abakulembeze ab'ensonga oba nawambira ddala aba top leaders UPC na handpickingamu top leader akena namusa mu nsawo ye namugamba oyagala bwa minisita nti abuwe mukyala wange n'agenda wa DP n'anoonyamu top leader n'ateeka mu nsawo ye n'agenda wa FDC n'anoonyamu si top leader naye n'agamba ani ali important nti ono vice president wa Buganda region n'ateeka mu nsawo ye n'agenda wa NUP ani ali mu kunoonya tuli wano ku TV naye teweewuunya nga wabuli ono wa NUP naye gwe bavubye n'ateeka mu nsawo ye yenkola ye how